nga 13 omwezi oguwedde ssentebe wa disitulikiti Nakaseke Ignatius Komo ngali wamu n'ekitongole kya disitulikiti eno eky'ebyenjigiriza batuuza abasomesa b'ekibiina eky'omusanvu 51 ebigezo bya MOOC eby'omwaka oguwedde. Abasomesa abatuula ebigezo bino bali bava mu masomero 17 agasinga okukola obubi mu bigezo by'ekyomusanvu eby'omwaka oguwedde. Komo yategeeza nga kino bwe yakikola okukebera abasomesa okulaba obanga ddala abasomesa abayizi babitegeera. Kati olwaleero ebyava mu bigezo abasomesa bye baakola bifulumiziddwa ebyavaamu olwaleero luno nga 15 ogwokuna birudderuddewo kubanga tubali tutwala omutawaana gwonna okulaba nti bikebeddwa mu ngeri esaanidde era entuufu. Ku basomesa 5 mu abatuula ebigezo bino 15 baakola luzungu, 14 baakola sayansi, aba SST bali 13 so nga baakola okubala bali 9. Abasomesa b'okubala be basinze okukola obubi nga mu basomesa 9 abaatuula 7 baagudde n'enkona n'enywa kubanga tebawezeza bubonero 5 ku buli 100. Ebivudde mu kusoma okwo manya mu bigezo ebyo biraze nti okubala kubi nnyo. Atufunyemu yafunye 27 yasinze okukola obubi ennyo. Ne tufunamu 28 owa 3 naye yasinze yabadde wa 82. Ku basomesa 15 abakola oluzungu 5 ku bo tebawezeza bubonero 5 ku 100. Abasomesa ba sayansi be basinze okukola obulungi ng'eyasinze yafunye obubonero 92 ate yasembye yafunye obubonero 61. Basinze okukola bulungi sayansi kubanga sayansi twalabe batandikidde mu 5 awo neyasingire n'afuna 92. Kale okutwalira wamu nyinza okugamba tyokujjako okubala kwe kwabadde okubi ennyo kubanga ogenda neweebuuza n'ogamba nti yafunye 27 bw'anaasomesa omwana okubala n'afuna mmeka. Komo agamba nti abasomesa abamu ebintu babitegeera naye balemeddwa okubisomesa abaana. Bano abasomesa bamanyi materiyo bagirina mu mutwe naye balemeddwa okugipaasinga ono ku mwana. Kyekisinga obubi bagirina naye tebagipaasinza ono ku mwana. Bano abatalina tebanenyezebwa era badde balina kugwa. Wafuna 5 omwana era kyaba alina kukola ki aba kubigwa. Kitwalira muze nkitutte ti abakulu b'amasomero bagayaavu tebatadde maanyi ku basomesa baabwe kulaba nti bawaayo ekyo kye balina mu mutwe gwabwe eri abaana baabwe. Kyokka newankubadde abamu bakoze bulungiko, Komo agamba nti abasomesa bonna kumpi bagudde kubanga yali abasuubira okufuna 10 ku kinnaakyo. Tumubuuziza kyazzaako ne kyagenda okukolera abasomesa bano. Kye tubakoledde kyekyo tubakubyeko olukiiko luno. Buli ssomero liddeyo litunuulira omusomesa waayo oyo ababuulire school management agibuulidde, PTA agibuulidde ng'agattako naani ne school management chairman bababuulire ensonga bo ye yeyogirire lwaki abaana be bakola buki bubi obwenkanidde awo. Kakati era ne tugamba after that cluster center zigenda kutuula bagezeeko ku benchmarking okuba okulaba tukopa ki ku bannaffe bali abakola obuki abakola obulungi. Era ne tulowooza wajja kubeerangawo engeri ya refresher courses basomesebwemu kiki ekikulemye kiki ntokirabye ekikulemye oba oli abo banaalongooka. Komo agamba nti ekigendererwa kye kwe kulaba nga disitulikiti gyakulembera ya Nakaseke teri mwana n'omu agwa bibuuzo bya kyamusanvu. Tusabe kutale waffe atukkirize tuggalewo amasomero.